This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Ekisooka obujulizi obuyina tobuyina. Obujulizi baabumpa nga Kamiliyoni ayambadde ekijampa bwekiti bakitadde bwe bati kihuudu, then n'ekirala maloboozi ogayina ag'omusajja eyabinyumiza ogayina ngalina, naye ebyo biba tebisobola kukola bujulizi bw'amaanyi. Kyova olaba bwe nalaba ng'ekintu kiwanvuye ne ŋŋamba yowa yenfaaki n'ensi kaŋŋamba omukulu sorry kubanga Abaganda bagamba gunsinza aliwa bitono. Ninga akanveyo ngambe sorry ekintu kiveewo. Kati ye yakuwa amawulire ago okyayogera naye. Nkyayogera naye yagamba ki? Natamwenta kubanga baŋŋambye. Nina omuntu omulala gwe nayogedde naye. Naŋŋamba mulimu group z'abantu abamu mbweyo mu America bayina ebikoozi. Mulimu abantu abatakwatagana na mukyalo oyo. Bayina embiranye zaabwe. Naŋŋamba gw'oli mu kulwana lutalo lw'otakola ki? Lw'otamanyi oluli makkati we bakwagala naye kyolwana tokimanyi. Bali bayina entalo zaabwe nga bo kati gwe bakozesezza. So waliwo abalwanisa omukyalo oli ne Kamiliyoni. Kati nze saategeera nze bansuulamu busuuzi kasita yampa story naŋŋamba nampeereza ekifaananyi nampeereza n'amaloboozi. Nze ne ndowooza story entuufu. naye ekifaananyi kyo bwe wakiverifyinga nga yeye. Yeye naye tati asobola obbanga baali tebamusibye, asobola obbanga yali kubibye kuba yali mu jumper ya hoodie ya black. Waliwo possibilities nyingi. Ayinza obbanga nga yali kubibye otyo omusajja n'antomeza mbu baali bamukutte okitegeera kuba yali ambadde hoodie ya black ng'ali bw'ati ng'aliko abantu ebbali. Sister Nam nga tuli mu buzibu kuba omusajja mukambwe. Naye nga ekiriwo mbweyo mu America balina entalo zaabwe nga bo zaawedde ayina ezize n'abantu be ne baneeno kati nze banteeka mu lutalo mu makkati nga siruma abalwanisa oli naye zaawedde wali oyogeddeko naye. We nayogera naye ku ssimu twaliko nze n'oyo omukyala ne Rita Kaggwa twalina bye tuli mu kwogerako ne bikoma awo. Nayogerako naye. Wakati ekizibu omusajja kyayina yali mulwadde ne mugaa nti simanyi ayina amabanja. Wakispearheadinze era. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service.
Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.randgloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoyima Road, Ngenansa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Isimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Ale Luzungu kade kazo kutujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda namuza kujere kutoka ntovu ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule wange akyala abulora bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangalie munda yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero is Namukasa and son of Namukasa. Mukasa taliiwo. Oyina ne ba bodyguard. Banfunidde. Ono nga yatidde mangu. Yafunye ne ba bodyguard. Banfunidde. Naye kati baba kukinya ate bodyguard abalina kyakutaasa. Anti. Okujjako kuddusaawo. Bamunfunidde lw'abantu abadde bantiisa okunkuba. Waliwo ate batiisa okukuba. Badde bantiisa okunkuba. Nga batiisa okukuba batya. Bagenda kunkuba ebigambo. Olw'ebigambo byoyogera. Naye Namukasa ozunza omugambo bannange. Ngenda va mawulire kati. Ngenda va mawulire nsoma obusawo. Nga tunabagenda wala nnyo. Ekisooka waliwo yagambye mbu toli waaki. Bashitadde mu group wano waliwo ya comment nzi n'agamba mbu tewasomera kwayiyo Kasuko noza bino ebintu katubikiriya lige biveewo tutandikira awo waliyo ekipapula kye basobola owandiikira university okukiwandiikira obujulizi bwe nnina buyitirivu kankulageko ku bintu ebimu ebirala tusobola okugenda ku IU Islamic University Kibuli yes kubamu ku balekitala abansomesa ati balina famous mebo tumwebazizaake yakusomesa news writing and reporting ono waine BS yes benasoma nabo Salman Namwanje oweni BS ne mebo tumwebazizaake waliwo n'omukyala Nabule akola kusimba asoma mawulire bebamu ku bali ku balekitala abange nkyalinayo obushort clips muno. Mr. Rectus, I have the honor to present you the candidates who successfully completed their studies in the 2020. Awo bagenda kusoma. Bagenda kusoma. Bachelor of Science in Mass Communication of the Islamic University in Uganda. Enduru. Bagenda kusoma. Abiel, Aisha, Umba, Bushra, Farid, Fauzia, Grania, Ajira, Hamida, Uti, Usna, Kabire, Kagoya, Kabire, Kamansi, Kamyuke, Kasure, Kamvir, Kabresije,
Kayemba, Kusasira, Maguma, Mayemba, Mugala, Muyingo, Mwesiwa, Nabachwa, Namkenya, Najinda, Najita, Naiga, Nakafero, Nakahoya, Nakaiza, Nachibuka, Nalumasi, Nambogo, Shulaya, Nambogo Zulfa, Namhenge, Namkasa. Namukasa. Bakusomye. Nina nkugambye bagende ku Islamic University in Uganda. Ako ka video nakasigaza just babu postinga ku page ya IU. Nange nengamba kansigaze memories. Kwalo wane yalese comment. Uya. Bu video bondoza butuwe. Buwele. Okirabye ekintu ekyo. Bye twasoma nabo. Ono si yenze Kasuku. Oyo yegwe. Bino bifana photoshoot bajja jigana. Bano sibe eno si ayiyu mbale. Okirabye? Je mwali. Je twali. Owaye mpayo kasoda pop scholar. Mukwano nasoma. Nasoma zibino just kati wasomera ku YMCA. Sibisomeranga. Anti waliwo yaddaga anti wasomako ku YMCA. Nti wasoma byakufumba. Kasukunze sisomanga ko catering. Ne wabirabye. Nabirabye Mukasa ya bitambuza mwanyi tata wange mwanyi naze ololuvanyuma lw'okufolinga out. Kasuku. Bino. Mukasa si ya bitambuza. Ne Mukasa ya commenti nze. Ibyo. No video nga tuli ku ayi. Kati mwafolinza out ne Mukasa. Twafunamu obutakanya nga abantu ba bulijjo. Kati guno omwezi tusobola kufuna show ya Mukasa. Nze siremezaamu Kasuku manyi. Ne son of Namukasa. Nze siremezaamu. Siremezaamu. Kasuku ngenda biba. Omanyi kye mugenda okukola. Buli kisa agamba nti Namukasa teyasomera ku ayi. Na graduate nga 2023. Ate eky'omukisa omulungi abantu be nasoma nabo banene. Saluma Namwanje ali awo ku NBS. Naye Saluma Namukasa ko bitu byozokola abantu Saluma anakkiriza nti wasoma naye. Ayakkiriza kubanga twali tulina mu group yemu nga tukola discussion. Mukwano gwange twasoma naye. Mwogera paka kati. Madamu Mebo omanyi Mebo tumwebaze zake. Mebo twegunye zake yali lecturer waffe. Nalyoka atubonyabonya ne Rain nga tetukola course waka yali atuwadde ne retake. Rain naye yali mugonye. Rain mukwano gwange bamute. Rain. Ebyo ebyagundi nze na graduate nga 2023. Embali. Nali nsomera ku Kibuli awo nafuna bachelor's degree. Sasa ma certificate, sasa ma diploma. Kasuku ayiyo ino omuze gw'okuvaayo negamba nti teyasomera nange bannange aba ayiyo Namukasa Jeni wano nali class coordinator muvaayo mufulumye ekiwandiiko ekiraga nti nali student wammwe na graduating nga 2023 nayingira ayiyo 2019 bavaayo bandifending kive mu ddiiro ate tekyetaagisa University nambedde mbuno bufight bw'ekisiro. Naye Kasuku tosobola lwanisa degree yange ekyo kyo kyembagamba. Nafuna degree ate no first class. Si kituufu. Nyabo. Lekerawe ekisiro. Kasuku. Si kituufu. Saluma Namwanje bwovaayo nontaasa mwe be nasoma nabo. Kati gwe wamaliriza otya ng'oli eno mu lugambo? Kuba abaana bonna be wasoma nabo nga bali serious. Obulamu buba. Saluma era yali yasoma ku IU. Ngolweda akola ku NBS. Yaddayo buzi. Machuwa entry. Yalina diploma. Ya umukati. Awo simanyi naye yatugamba. Njuki atwayiba mikwande. Ani umukati lyesomero lyokka erisomesa ebyamawulire ku diploma. Abasigadde bagatta bugasi. Simanyi. Umukati bwe batogenze ku umukati ne Jayden gye ya graduating dde. Naye yagize mawulire bambi. Jayden waffe naye kasama kafubutuka ebigambo akaakaana. Waliwo n'omuwala ali awo alina ssente yafuna ssente umura mulungi ali awo ku TikTok. Ffe twabali waggulu ffe twali mu third year bo nga bali mu second year twamisinga paper twazikolera mu gundi yaabwe. Nze nina abanneeyimirira bangi Kasuku. Okay, kati ekyo ne kituyamba ne kiva mu ddiiro. Leero nzize ku bibuuzo bya Namukasa. Kati ekya didn't study at IU nkijjeewo. Nalabye video ng'ekolebwa nti weesiba ku Nubiyaniri temweryangako. Ng'ate gwe watuwa bwino wano. Namukasa ate tudda mu bigambo bya Nubiyaniri
mbuyagala kwonoona makage olinayo koko bujulizi bwonna Kasuku ensonga ezo sigenda ziddamu engeri gye neetegekera akalulu ogenda kwesimbawo ngenda kwesimbawo ewaffe ebugerere nze kyenjagala statement eyo eve mu bantu babiri mukyala we tetwagala kudda mu bapokopoko nti njogererako gundi me I don't want to prove a point of which kibi kye nakola kiba kyonoona amaka g'omuntu era waliwo eyakiŋŋamba naŋŋamba babe toddamu kwogera ebyo ebintu ne mugamba okamusu naye nga statement ezo saagala bawujji ba bunyama bano bakusanze okoledde bakusanze onyiridde si tobaagala njagala muntu yennyini oyo avaayo n'agamba nti bw'aba omwami yayogedde oba omukyala we then awo nsobola okweexplaininga naye bw'aba si yayogedde sirina kati gojja ku replyinga Nubiani yekka yes oba omukyala bwekuba tekuli avuddeyo abalala saagala mmanya kuba bo sibamanyi soogerangako nabo be nayogera nabo mbamanyi ne gwewawaako omumanyi ekyo nakyo mwana oyo wawoomerwa omwana oyo bannaayo tuva mu bizibu onziza mu bizibu ate bwemuba mwerya waliwo ekizibu kati olina tubuulirawo buulizi ku kabiina ke kuliko ki gundi yagambye mbu waliwo pate y'ebyobufuzi enkozesa ne bannange penge mumalako mutya ne penge sebo yavuddeyo n'abakakasa yasooka n'abakakasa mbu Kasuku ye gurupu yemu ne Namukasa babafuna ebigambo ne bateekawo ebigambo ekyo ne kiggwa yabadde ne Sakozi mbu Namukasa alina ekibiina ky'obufuzi ekimuteekamu ssente okwonoona erinnya lya Nubiani lwakuba ajja kwesimbawo nakawa nabyabyogera teyabadde mulala bw'ayagala kwesimbawo nakawa njagala kwonoona linnya lye penge yabadde ne Sakozi kati awo obeera oyonoona otya erinnya lye anti mbo bye nayogera mumanyi gakwonoona linnya lye namakage mbu kati awo ne wabeerawo ki andi mbeera njagala kutegeera kati bw'ogamba nti mweryanga ne Nubiani kati kyeba kyaffe kitinga kitya amakage kyamaka kyo nkitegeera naye obululu wali kuba ate watugamba nti n'omukyala yakkubirako nti leka bba wange ekitegeeza si kipya kati wali we bagambira nti wali wakozesa kati awabeera akozeseza oba kwonoona repetition y'omusajja simanyi mboba lwaki bankozesa ab'obululu simanyi nange ako nakawulidde ne kansukako amagezi naye yali kitaggwa nzantu bakaye munze nkuwaga ogerera wano nti ze sinnakuwagako mbompaga otya ate mmanyi bagaye Kasuku gwowaga akakazi kabeeraawo kalinyirira abantu ne mbabuuza ntya nkuwaze ntya nnaamu wange nze ekisinga nno okunsesa ku bantu alaba omuntu ng'alina ekizibu ne bongerako kati atakolangako nsobi ankuba ejjinja atakolangako ku nsobi kwata ejjinja oli nkuba omutuukirivu ng'emikono gyo giri kiriini nkuba ejjinja ye lwaki bakuwayiriza nti ompaga gwe wandeeta mu mawulire naawe wankwatako mukwasi wagansangamu ne tutandikira awo balekerawo okuloopera emisango mbugwampaga kati awo nenvaawo kati what happened between you and Mukasa olaba Kasuku Mukasa yazza njogerera ebigambo biyitirivu Mukasa nga nzijonkera kimu bibiri olaba omuntu wakuba mawulire nsobola Kasuku obutakuvuma naye buli we ngamba Kasuku olimba mba nkumaking losing credibility kasito omuntu agamba oyo alimba bagenda kisobola osiikinga mu bantu bagambe oyo alimba mulimu n'omuntu nga buli omu yagamba oyawemula naye nga bambitawemula naye nga bamutambulizaako propaganda so Mukasa akola ebyo ebintu bwanjogerako simayo alimba fake news simayo n'ebituufu byennyini ne ku sitole z'ababeki zonna ne zivaayo naye era ng'asigala akyakalaatira nti Namukasa ebigambo byayogera bifu Moze nangamba naye lwaki Mukasa akukuba nnyo mugamba muveeko naawe Mukasa ye waffe buli omu ng'akomplaininga ku Mukasa naye kyasinze okunyiiza ingwa mu bizibu ebya kamiliyoni buli omu nga bw'abimanyi nkubira kanso kuba kanso yangamba bw'oba onneetaaze wendi mpeereza kanso ekipapula mukubira tampiikinga mulekerako message mba ndi awo Moze ankubira
ngamba okola kyo owuliza ku kanso wo ne mugamba namukubidde nga tapiikinga kuba olumu olinza omukubira n'atapiikinga naye n'akuddira namukubidde nga tapiikinga naye ajja kukola ki ajja kunzirya nangamba mukwano Jenkins ava kunkubira nangamba mukanso tagenda kukolereza omusango gugenda kumwonoonera ekifaananyi kye toba n'emisango gyobiki yayogera ebigambo bingi mmoze nga Jenkins yabimugambye ne mugamba naye Jenkins afaaki nengamba kamukubire jukira oba tosobola kwogera kibi ku muntu nga mukola mwenna nga mwesanga nenga kankubire Mukasa nenkubira Mukasa kati bwe yagambye mbu namukubira ku namba gyatamanyize nina lines 2 eno yali teriko airtime then nemukubira ku yokubiri nemugamba Jenkins olyota jendi nemugamba kanso muumuzo mugamba nti tatwala musango gwa gugenda mononera gugenda musima gugenda konona repetition yesima gugenda muleka la smart gugenda muleka kyekimu lwaki oba oyingira mu bintu ebyo nagamba tagenda yekuwolereza nze ekyo nkubuulira bijje kunze mugamba nakola ki Jenkins nagamba omanyi kyoba okola mu defense oboba owozaako mu kooti bagambe nti Jenkins yanemesa kanso muwumuza nvaako ndina ku bbiya wange ye statement ya Jenkins bwe yajogera ekasuku muntu nga mukwano go nga mubeera mwena ne bamanga nga temuli ba mikwano nyonyonyonyo omuntu wabeerera muzibu woyina okukolera ebyo ene Jenkins yagamba kanso muwumuza kati Jenkins yali middleman ene simanyi kuba kati ye kanso muwumuza ayinza okuba be yayogera ne Jenkins Jenkins maybe chensobola okukkiriza mu byonna maybe yakuddamu bubi bwe yayogera naye bubi naye nga kanso muwumuza ye yasalawo because the discussion gye nalina naye yaŋŋamba mulina ebintu bye mwakkaanyaako byotaagoberera kati nga talina bwakuwolereza kati alaliko okuba kyekimu era kye yagamba Jenkins kati anti kyembuuza kati maybe Jenkins Jenkins ayingirawo ati awo makkati okitegeera waliwo wayingirirawo kati ye kanso muwumuza Jenkins ye PR we okitegeera waliwo awo conversation yetagatta nkuwuliriza kyoyogedde Jenkins kanso muwumuza bwe yandigambye omusango gwa Namukasa sigenda gutwala Jenkins aguyingiriramu wawo makkati ate Jenkins ayingiddemu atya Jenkins yagamba averi amuntu wangaani ye ndowooza oli yamubuuza yamukubira nga Jenkins ye yakuba Jenkins ye yakuba si Moze era Moze we bamukubira Jenkins Moze kwe kunkubira nambuuza kanso wo waayogedde naye kati nebuuza Jenkins yayingira wati awo mido samukubira ati Jenkins nyagala obuyambi yayingira wati awo nangamba gwe kukakazi ogenda luzira ayingira wati obera nga yatuwa information wa kanso muwumuza ngalinga yedira sikola be Jenkins yankola nti sikirungi anyway nze just imade nyala wali ekya kanso muwumuza kyomanye nti kanso muwumuza yasalawo ati yangamba mu statement zejogera nteekemu mbu era mbu mwali naye obutampolereza it's okay naye Jenkins kyenkugamba kasukwawo we wali gap eta joining okitegeera Jenkins yayingira ati awo makkati kuba kanso muwumuza ne we yaligambye sigenda takinga musango guno gugenda kunkostinga Jenkins era yabadde alina kukubira nze bw'otwala omusange wa kansa akuyambe kansa baba tagenda gutwala tagenda kukubira muntu mulala era agenda kugamba omanyi Namukasa kino sigenda kukola ki sigenda kisobola try another cancer sibwe kibeera kati Jenkins yayingiriramu bagamba ye yaseketerera sikulimba nze kasuku nanyiga lwakuba siremezaamu era Jenkins namuleka lofiti naye kyannuma now awo nga tuvuddewo tudde ku musango ogwo eggulo nadde n'entambi interview olina okuba nga wagirabye ekisooka obujulizi obuyina tobuyina obujulizi baabumpa nga Kamiliyoni ayambadde ekijampa bwekiti bakitadde bwe bati kihuudu then n'ekirala maloboozi ogayina ag'omusajja eyabinyumiza ogayina ngalina naye ebyo biba tebisobola kukola bujulizi bw'amaanyi kyova olaba bwe nalaba ng'ekintu kiwanvu ye neŋŋamba yo waayo enfaaki n'ensi kaŋŋamba omukulu
sorry kubanga abaganda bagamba gunsinza ali wa bitono ninga akanveyo ngambe sorry ekintu kiveewo kati ye yakuwa amawulire ago kyayogera naye nkyayogera naye yagamba ki natamwenta kubanga bangambye nina omuntu omulala gwe nayogedde naye nangamba mulimu group z'abantu abamu mbweyo mu America bayina ebikozi mulimu abantu abatakwatagana na mukyalo oyo bayina embiranye zaabwe nangamba gw'oli mu kulwana lutalo lw'otakola ki lw'otamanyi oluli makkati we bakwagala naye kyolwana tokimanyi bali bayina entalo zaabwe nga bo kati gwe bakozesezza so waliwo abalwanisa omukyalo oli ne kamiliyoni kati nze saategeera nze bansuulamu busuuzi kasita yampa sitori nangamba nampeereza ekifaananyi nampeereza n'amaloboozi nze nendowooza sitori entuufu naye ekifaananyi kyobe wakiverifyinga nga yeye naye tate asobola obbanga baali tebamusibye asobola obbanga yali kubibye kuba yali mu jampa ya hoodie ya black waliwo possibilities nyingi ayinza obbanga nga yali kubibye otyo omusajja n'antomeza mbu baali bamukutte okitegeera kuba yali ambadde hoodie ya black ng'ali bwati ng'aliko abantu ebbali Sister Nam nga tuli mu buzibu kuba omusajja mukambwe naye nga ekiriwo bweyo mu America balina entalo zaabwe nga bo zaawedde ayina ezize n'abantu be ne baneeno kati nze banteeka mu lutalo mu makkati nga abalwanisa oli naye zaawedde wali oyogeddeko naye we nayogera naye ku ssimu twaliko nze n'oyo omukyala ne Rita Kaggwa twalina bye tuli mu kwogerako ne bikoma awo nayogerako naye wakati ekizibu omusajja kyayina yali mulwadde ne mugaa nti simanyi ayina amabanja gokisipiyaheadinze era nangaa naye kati ndi mulwadde ate gwe mwalinga abalaga nti yabanja wuuyo n'ayolekera eddwaliro wuuyo ye yamutwala n'ebweru kati omusajja n'agamba ate mmwe bamu kuba nze nalaba kasita Kamiri yakola vidiyo Kamiri tatera kukola vidiyo kasita yakola vidiyo eyo ne ngamba maama wange Nam naye atusonyiwe kuba omulanga wano ajja biraba omulanga maama bamusonyiwe bannange kitajjoze Kamiliyoni abakulwana bangi n'omukyalo oyo nze banwanisa olutalo lwesimanyi era ntwala obuvunaanyizibwa ku statements zonna ze nayogera saba kunsonyiwa batusonyiwa namalako ntyanga ndi eruzira nze ndi mulekwa ate ekibi maama we ye yafa maama analeeta akakuloni ennaku eryoka ennumira eyo sinze mutono nakuwemu akafaananyi ng'oli mu kateeteeyi ka yero nga bansazeeko enviiri abakyala tebazisalako abakyala tebazisalako naye yensiba baba tebagyagala babagenda obeera olina ozisumululayo obereka nakyo kate bw'oba wakatuuka wali olina okukutama bakkebere wenna olaabe bakulingiza nga mukasi bannange Kamiri mukateeteeyi ka yero kendeeza obusungu ab'ebigambo nammwe mukendeeza ebigambo naye Kasuku amawulire gakkubye naye tegakkubye nze nina bendabye nga bali 8 bali ku ttemu nakulaba mwetwala ne Ime Candice oyo namuvaako ne tulumala anti naye yali abiyingiddemu anvuma nensooka ne mugamba nveeko naye teyannemeramu naye nina be bansindikidde batudde ku tebo kuti bali mu kudisikasinga bwe badisikasinga Namukasa bwe badisikasinga okusoma bwe badisikasinga gye yakulira kyokka nga teri abalaba tebalina wadde sponsor ku TV nga kye bankola naye Kasuku mbadde manyi abamawulire tulina kwegatta wamu ebyo tebikyaliwo naye Namukasa gw'omanyi entalo z'owakudde mu ggwanga lino luno olunaku omanyi abantu bwe babadde balulinze
waliwo gwenda wa ku TikTok buli sawa wagawe banteramu akayimba kabaka mwako mbwe sawa yonna bajja kumanya meaning ya akayimba nengamba obadde owaga tuzalibwa kumukufa kwe kumu amawulire bayogedde abantu badde bakwesunze nga nina Mukasa tonnabeerawo wano myaka 3 olwedde akajiwa kasamba abantu boogera Namukasa golooza abantu babeera basanyufu abaana kugambe bankeddeko bonna oli ayimiridde abasajja bana bonna bannanga bali ku TV TV kyeyo ali awo yakola ne radio yagaana okukola byonna bali awo TV yakona ne radio yakona nga bonna batudde ku tebo bali ku Namukasa kati basosa ne bakwandiika basoka ne bawandiika omanyize mbambi tunulira just lwakuba nsirika business basoka ne bawandiika a YouTuber a journalist and a YouTuber kati we bakamala ne bagalo leta nga bamanyi nti nvaako waya ne baleta a TikToker we bakyusa ku miramwa we bankyusa ku manya basoka ne bakwita journalist ne bamala ne bakuyingiza kwa YouTuber kati ngeze batonyiga kati lero balese TikToker balowooza ngenda yomba ne bwe banangamba ati house galo tobaddamu sigenda baddamu nina olutalo lumu sinava mbizibwa ate ngende pakule lulala leka buli omwa motobe ne TV za mweza kuna aina wa sponsor wa Kamasu batobe n'entalo zaabwe nange ndi ku lutalo lw'abanene bannange bw'oba toli munene toyingira mu lutalo luno lwakwa nange siri munene naye banyingiza olutalo lw'abanene ambeera awo ndi ku lubalaza abiriyo nisaba kunsonyiwa sirina maama nyana nkyalira mukomera fe tujja kukyalira nakolayo kamusudira munywedde ekiro awo twabadde ne tuliiko esawa yonna nkusaalukuka twabadde ne tuliiko twali tukiwaamukko ku muliro kuba kati omaye obuzibu bw'ennaku zino mu mawulire obeera oyagala sitoola oleme gikola ogenda olaba Megatron yagikoze ogamba owaayi wadde kyali wange naye katugikole ate akantu kafuusa akantu naye gwe Namukasa obaye bw'otutambuliza wiiki eno n'eri ewedde ndi mubizibu n'abimanya naye bijja kuggwa tebajja kukulemezaamu ekirungi ekisinga obukulu okkiriza omaye emirundi egisinga ekitera ennyo okulemesa ebintu okuggwa kasita olaba kati waliwo walemezaamu ennyo musajja akoze vidiyo alaga ali mu ddwaliro oli ku ppiro yo olina kappiroko ke weebakako oba ku mmotoka yo wano okatega wano wooti n'olyoka ofukumuka omugambo wallahi kasuka olaba lwakuba abantu baleeta bintu bikadde olaba we nayogera ebyo ebintu bya kamiliyoni then bwe yakola then nenkola statement endala bwe nayogera video bwe nasooka kola kali akasooka ka 11 gambo lwankeza 11 wankubira 12 nongamba wabitegedde naye abafere b'omu America tubaye abafere bali UK kati nno bwe batyo mu America baatu kati nno olaba kuferedde ku lugambo bwe batyo bajja okulya bakufera n'omu ogenda ogira boti ng'okankana magulu abo abaana b'ebweru bayaali kutidde bwe batyo ogenda omayiza nga bakulidde ogenda olaba yakulidde olyakulidde ogenda okuludde mu ng'abaana 10 bakulidde ate tebaliiko musima yono yeewanye ekitiibwa olaba oli bamulira mu bed space omukyalo w'amaanyi kati naawe nkubuulirira nti abo abaana ku bufere kwe batudde kati problemu yokka we yava weewo naye kati ekirungi wakkiriza nti wakola ensobi n'okkiriza nti eyakuwa bwino maybe teyali mutuufu bijja kuggwa am optimistic kubanga omanyi mu bulamu oluusi ne bw'oba oyagala nnyo olagako omanyi Abannayuganda balina ekizibu kimu Abannayuganda tebaagala nnyo kuteeka maanyi ku muntu kyakiva olaba nze amaanyi nsobola okugaleetera omuntu matinitini kuba ffenna maye Abannayuganda tulina engeri gye twakulamu ebintu byaffe bya wantama nakutama kale beera mu bibyo mbeere mu byange okitegedde so kati ne wali olemezaamu nnyo
ne bagana naye Namukasa kiki naye kati wano okkiriza it is not he will find it in his heart Julie ne Jose J and J ni Jose na Julie gwe bulijjo bonna bajje tumanyi oli yayeba ni Joseph na Jose ate Jose J and J era bwe nazaala omwana ngenda mutuma Jose lekerawo ebyekisiru tosudiya nnyo musango bwotyo naye kyemmanyi nti the moment someone is remorseful nokkiriza ensobi nga bwe wakoze tekyali kye baprovinga kirala sibasobola okuba nga balina obusungu naye anyway be bamanyi omuntu lwaki Kasuku aba alwanyisa munne entalo ate kati ekyo gwe olina okitubuulira kuba gwe simanyi banwanisa batya olutalo lwesimanyi Namukasa bannange Namukasa ozze weekola ebintu mu ggwanga lino naye bijja kuggwa omanyi bagamba kasita omuntu buli lwokkiriza ensobi kuba kati ekiswalo kyokka ekisooka kyekyo waswaddeeyo yonna yonna abantu baŋŋambye Kasuku Namukasa aswaza kyokka nali eyo mpaga ŋŋamba kimu nze ndi ne Namukasa ngwa ne Namukasa nesho gye nakoze ne Babina Baby ne mbaga nti nze ngwa ne Namukasa Namukasa yaŋŋamba alina obujulizi bwe omanyi nze ow'amawulire ng'alina facts ngwa naye kuba guno gwe mulimu gwe tulimu bwe tunakkiriza okugulinnyirira ng'ate amazima ffe tugayina kijja kuba kirala kyayibola ne bennaaba omuntu simumanyi ng'anyigiriza mumanyi kasita anaaba w'amawulire nja wagira w'amawulire kasita anaaba n'obujulizi ale kiba kirungi kituufu naye ndi eyo banaye Namukasa yankakasiza alina bwino genda olaba ku Sande weetooze twali ne bashalom ntami n'akatulaga Shalom nangana naye omanyi Kasuku bwe tuswadde ne mugana no bwe tuswadde ffe tuswadde nze nswadde abantu ne bampeereza nti maama wondowooza omulaba ne mbagamba bannaaye the only solace we got nti wakkiriza ekyo ne kiva mu ddiiro netusenga ka pressure kangi eno bingi eri bingi neŋŋamba ye nfaaki naye n'ensobi kkiriza nti n'ensobi n'ensobi bweri kuba kati wonna oyagala ovugira mu pressure lwakuba era olina okweddeko okukolayo apology endala tejja mmala ogenda gikola nga waliwo looya w'abali olina ogikola obeere specific nti bannaaye nasamwasamwa nenjogera ebigambo naye nakkiriza naweebwa buyimu omufu neetonze bannaaye neeto obeere specific neetondera Jose Chameleon neetondera omukyala Juliet Zawedde be nasalako omugambo olina byogera nga waali kabankwata ku video mu ofisi ya lawyer gye kijja okuggwera banaabasazeewo okusonyiwa bakiteeko on record bayite n'aba anikat abo nze sirina TV gye nsobola kukolera interview nga bankubira ne ŋŋamba nno bwe baba baagala bwe tunagenda ewaalo yanga neetonda njagala gwe njagala ne Moze kyano bbiri zokka anti sigwa jjo salawo kati gwe obeera ojja okusalawo yes tojja kukolera anikat oba daily soup bo kati kabakola amawulire ng'oli ku bbaasi kale ate mbakolere ntya mba nina okukola interview yampaka bakuteeka wali looya atuula nze looya Kagolo wano gwe Namukasa TV ne radio ziri wali n'otandika gye tulaga obadde olowooza nti ki weetegeke muno mukwano bamugumu wenyweze ebyongambadde sibimanyi wenyweze oba olina okukola si bino byakujja Kasuku live lekerawo ebyekisino baba baagala TV gye tulaga tojja kuba mu studio zijja kujja lawyer agambe hello this is wali ku Moeman company wali gondi Kololo this is Council Robert Kagolo mukwano gwange naye yampeereza buweereza kiwandiiko tanziriranga alaga oba yafulumamu tulina tutera okwesanga
nangulirayo ku zibbereya awo nga bo baba watabuse mbaba batabuse bonna banzijonkera bajje njogere nga webayi anti kibayita okuswala kati mu kuswala okwo mwoyino yigira ngenda kukola nga Abitex nja kugira mu Gomasi muwe bivuliwe byamulema ngusaza munga yambala Gomasi ozolaba ate Abitex mukwano gwange mukwano gwo naye go tateko chongerako nti bangamba mbu edda ntandiko tekako bangamba kuba bwe nataddeko mbu oli yangambye mbuta kuwonya kati kye kiwonya omuntu anti obuzibu engeri gye wayogeramu wadde kambu bannange kasuku nateekako mbu enkeera n'ogamba nti sekakasu njagala vidi namukasa weerabako ng'osala omugambo bw'otunula kasuku olaba ate kambu bwe nkogera nonna nagira ndanagira mbu namwogera emirundi mingi naye bangamba mbu takuwonya dynamics tewali kijja kuwonya fuga mumwa namukasa bagenda kusiba bagenda kusiba namukasa naye namukasa watuswaziza nange nakira abantu nange akasuku owagira naye nalina okubuuza obujulizi obundageko kasuku omusajja yantomeza buloka ya sitoo yakutomeza yali nene ate nange ndi musiru saabirowoozamu bingi emirundi ekibi ekiriwa nti kati omusajja nze kina oli kyeyabadde annyonnyola omukyala yavaayo yeekwasa byakkuba omutabani naye azze ateesemu emboozi y'okkuba ate naawe ozze ogiggumiza bwe yagambye nti yesi yejja okuba emmanya y'enkoko bali famire kambe esonyiwe naye ono si famire eŋŋamba bansonyiwe nange nze namayanja so byebyo maama amaanyi mangi naawe wakozesa mangi namukasa n'otuwaayo ak'oku 11 mba ndi awo 11 banzukusa buzukusa nenkakolerawo mbeera ndi awo tutandika big size show ng'era oli live ku 3 n'ovaawo n'otwongera olw'eggulo n'osaba ne vidiyo bakuwadde vidiyo n'ogaa nti eyo baagikwataddeyo AI okimanye akaunti yange nali sigirina baginzibako eyali AI simanye ebintu ebyo byatambula bitya naye nga akaunti yange baginzibako mukasa lekera ebyekisiru kyako ebintu bino bijjeeko fucking shit bijjeeko. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sasula ewange akyala abulula bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita bibiyamu detergent waliwo wanagambye embuula y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange